Lord. Osanide Mukama. You are worthy, Lord. Osanide Mukama. You are worthy, Lord. Osanide Mukama. You are worthy, Jesus. Yimuse eddoboozi ly'osabe. Lift up your voice and pray. Yimuse eddoboozi ly'osabe. Lift up your voice and pray. Tunaatera okuva mu kifo kino. We are about to leave this place. Leka Mukama akulembere. But may the Lord lead you. Leka Mukama akozese. May the Lord use you. Jjako emikono gy'ombange. Lift up your hands. Gamba Yesu. Say, Jesus, Leero ntwala obuwanguzi bwange. today I take my victory. Leero ntwala obuwanguzi bwange. Today I take my victory. Leero ntwala obuwanguzi bwange. Today I take my victory. Leero ntwala obuwanguzi bwange. Today I take my victory. Leero ntwala obuwanguzi bwange. Today I take my victory. Wanje kyambadde sina bingi byakugamba. Mukama ndaga otunuulya famire wammwe. Waliwo baneiba bammwe gye mwakulya baali bagagga. Obatunuulira muli n'owulira challenge. Byonna by'osaba ne byonna by'oyagala otuukako oyagala oteekewo enjawulo eyo. Ku kyalo bagambe kyambadde yakikoze. Nina ekigambo kimu kigenda tuukirira. Kigenda tuukirira. Gwe sigala ng'osaba. Mukama tojja kufa nga tulabe ku lunaku olwo abantu abayisaamu kitaawo amaaso ojja balaba nga bali ku maviiviigo. Gwe sigala ng'osaba. Leero njagala sikogana bulamu bwammwe. Jangu muwala wange jangu mpe emikono gyo. Okay. Olina ebibuuzo bye weebuuza. There are questions you ask yourself, Mukama agenda kukikola. but the Lord is going to do it. Olina emyaka emeka? 14. Mu bakazi bonna waliwo omukazi oyo gwe weegomba. Among all Olaba ku women, social media n'ogana nesinga naye Mukama annyamba nange ntuuka ku level y'omukazi oyo. Yogera totya. Weegomba babbi. Oyagala nawe otuukeko ku level ya babbi. Ng'olina omusajja aweebwa ekitiibwa. Ng'olina omusajja buli waayita abantu bamukubira ennuulu. Kakati waliwo n'omulenzi gw'olinamu essuubi. Twogere oba tukomaawo. Olina oyo gw'olinamu essuubi ogamba singa Mukama amuwa omukisa gwa ssente n'anfuula babbi we nga yeye Bobi Wine. Kwegamba generally mu buto bwo olina ebintu byeweegomba binene. Olumu otuula awo ku buliri n'ogamba naye kati nze ngenda bikola ntya okubituukako. Olabira ddala muli watuuka n'ogamba ya bino byakusigala kwegomba bwegombi naye tebisoboka. Naye nejjaga kugamba ku myaka gy'emito gwe kikwata empola ogenda tuuka. Ogenda tuuka. Olaba omukulu wo olumu akunyooma naye njagala omulageko olujja mulagako. So usise enkya essaawa 10 kujjangu n'omu tulina bingi ebyodisikasibwako. Mukama agenda kukikola. God is good. So natera okubasiikula naye Mukama The Lord agenda bawa ekisa. The Lord is going to give you the grace. Mukama agenda bawa ekisa. The Lord is going to give you the grace. Mukama agenda bawa ekisa. He's going to give you the Njagala grace. kwogera n'omuntu omuve wano. I want to speak with one person.
njaga kwogera n'omuntu omunga wano But I want to speak with only one person, leave this place. ziti nambirizi olina ennyumba gy'oyagala omaliriza gwe nambirizi something like that A name called Nambiris. olina ennyumba gy'oyagala omaliriza There is a house you want to finish. Oh, bwana erinnya kujje wano erinnya lyeyo nambiriza Madina zitu Rashida yoli muwala wange omusawo ate Gerald ziti Gerald ye tomumanyi yetuke tugenda okugendako oza okundaba so waliwo ennyumba gy'ozimba kijatyaze ndaba waliwo ennyumba kuba nabani ayagala okuzimba ennyumba bale tebanagitanga nanze omukulamu gwange yatandika dda mugenda tuukanga mulimu sitwa gwe twagala gimaliriza so omwaka ogujja tuli mu gwakutaano mu gwokutaano ojja kujja ongambe musumba ennyumba eyimiridde nange mba mu kirooto kinzigera kakati maama ekikuyisizza olina ebintu byewale mutuukako mulamu olinga eyabivaako olinga eyawanika era ogamba nabivaako abaana bo bano bo bajja kutuukawo ate we banaabatuuseewo bajja kakasa nti naawe otuukawo olina abakyala gyali mikwano gyo kati muli myaka gyegimu bo balina abasajja babazimbira muli ogamba mukama nze nakola ntya tobivaako entegeka yejja tekyoka kyemale nyaga obagamba mukama mulungi God is good. so mukama agenda bawa omukisa The Lord is going to bless you. nze manyi buli ssaala gye musabye And I know every prayer you prayed, buli ssaala gye musabye every prayer you prayed, buli ssaala gye musabye every prayer mukama The agenda Lord bakolera ekyamagero is going to do for you a miracle. mukama agenda bakolera ekyamagero The Lord is going to do for you a miracle. gwe just wuliriza nabbi kyaba ayogedde Just listen what the actually prophet essaawa has zino said. mukama ndaga The Lord is showing me ku lwokusatu Wednesday. On Wednesday, mu kyoto ekyokusaba wesitera kubeera in the prayer altar, mukama ndaga the Lord is showing me waliwo abantu buli muntu everybody agenda oyimirira mu kukkiriza okwo najja who is going to stand and come ne bbaasa eyo with that envelope. nja kwogera naawe I'm going to speak with you mu ofiisi yange yanabbi tujja kwogera tujja in my prophetic office and we tejja discuss. kuba counseling It will not be a counseling that will listen to your problems. nze nja kunnyonnyola ebizibu byo bifo nga For me, I will tell you your problems before you tell them to me. n'ensibuko wawe biva With where the tujja kubeera source, wano we shall nga be here. sibuuse nja kgenda omu ku omu I will touch one. nti gwe gundi You, kino this. so njagala kufuna amannya g'abo abantu leero So I want to get the names of those people today. nabagambye mulimu ebintu ebimu nga tuli siriasi siri akusaaga That we need to be serious, not joking. abo abawulira nga weetaaga breakthrough Those who feel you need breakthrough, nga si byakusaaga Not joking. tugenda kujja n'ensigo ya mitwalo you ebiri not come with a seed of ogenda 20,000. kufuna ensigo ya mitwalo 10 You'll get a seed of mu 100,000. kyoto ekyo ekyolwokusatu That altar, gojje nga ozze n'eŋŋombe ejja you come with only one theme. mukama kye kino The Lord, this is so it. ku kyoto kyammwe ekyolwokusatu ngenda kiwamba musumba firipo When ekyo is the kyomunansi nga altar? ngenda kusooka nkiwambe First take over it. so ku lwokusatu ngenda kubeera wano ku kyoto Wednesday is going to be But- here with us. sigenda kwogera nga musumba I will not talk as a pastor. ngenda kwogera nga wonna bwe mbadde njogera I will wano not, Whereby I'm going mba ne access yogera na buli muntu ku bulamu that I have an access to speak with everyone's life. so neetaaga abantu abo
seetaaga ojje buziku olwo. I don't want you to just come. Neetaaga okumanya. I want to know you. Neetaaga okumanya. And I need to know you. Nina ekibala kye ngenda okuwa. There is a fruit I'm going to give you okugula endaayo yonna. that is going to open your tummy. Neetaaga okumanya kati manye nti nina. So I need to know enkya mu nsaba zange ez'okusaba. tomorrow in my prayer hours. Sande bwe mba kati tisiddamu kusaba. Sunday after pulpit I don't pray. I Oba don't. nvuddeko nange mba nvudde. Kati manye nti nina Monday esaba Know zange that I have ez'okusaba. my Monday, my prayer hours. Nina Tuesday esaba zange Tuesday, ez'okusaba. my prayer hours. Kakati nkuteeke mu ssaala eyo tugenda osinkana ku Lwokusatu. By the time we meet Wednesday, Tugenda osinkana ku Lwokusatu when we meet on Wednesday, nga tuli tuti. when we are in the straight line, Nga oyogera n'omuntu ojja oti yakuzaala. you speak to someone as if Oyogera you're n'omuntu talking, ojja oti abadde akumanya okuva as owazaala. if the person knows you since you were So be born. bantu bengenda osinkana ku Lwokusatu. Those are the people I'm going to meet on Njaga Wednesday. abantu bali serious si bano babaawo But I lusaazi. need people who are Abantu serious. abo waliwo Those omuntu people. agamba nga muli ogamanyiriza obutaba na nsiga eyo naye ng'ogenda kukozesa leero Sunday, You're going Monday, to use Tuesday this Sunday, Monday, Tuesday okunoonya ensiga eyo mu bulumi obungi naye ng'ogamba Mukama to look for that seed. leero njagala kuwulira ki ky'oyogera ku And you bulamu say, bwange. God, I want to hear what you say in Ate my life. nkusuubiza And I promise you, ojja kukimanya you will know it ku Lwokusatu on Wednesday mu linnya erya Yesu. in the name of Kakati Jesus. nfunirawo ebbaasa njagala kubewera bbaasa kati gwe nga sinabasiibula. So before I let you go, Leero munkamudde nnyo nga sinabasiibula. before I let you, gwe ajja okufuna ensiga eyo gwagamba nze musumba you who come to oba oli get that, muweereza oba oli ki whether you're a minister